Omuvubuka yali addeko ku mmotoka yo ya Wish ng'anoonyaamu ki yagituulamu ng'ayagalamu ki bannaye emmotoka yagituulamu yabyogedde namuleka nensigala mu mmotoka namweyanjulira omusajja mitayivaani njagala agende biki amugo yagala agenda atya akoze eki nanga nemesa emirimu gyange nti watwala obukadde 50 n'omugamba akuyambeko otte yali maneja wa David Lutalo Ivan ate nga yali azina mu mmotoka ayitanyume bunyumye yalina amazike bwegati ngangalaba waliwo sente ze wasuubiza okuba omuvubuka ono oluvannyuma lw'ebyo nanga biwedde otandika okumusasula nangamba gwina by'otamanyi tebikuma ku ndongo yokka bano abasajja bakola ebintu bingi nanga olaba mukama wange oyo ngagamba Lutalo akola ebintu bingi omuvubuka ono yadde ayogera ku platform ya Papa SB4 yagamba nti mu meeting eyo yakwata Kurani tebagizanyiramu eyo kyengalo bangi nnyo bagyemakuliddeko tebali kyekimu n'ayogera era naga nti Uncle David Kastori yakwata Kurani n'agiwakana n'agiwanika ng'akulumiriza nga bw'oli omulogo nga bw'oli Illuminati nga bw'oli Saabatemu kuba omuntu ayagala okuloga omuntu amutte aba mutemu. Yes. Uncle David yena ayimiriawo n'agamba nti Kasona akutte Kurani saaka kudda mu kigambo kyonna byayogedde bituufu. Kakati olaba omuvubuka oyo abaali mu meeting sagala kwogerako n'atya. Kati Kurani yeyo nga we yajja nayo omanyi ngenda kukolagako ekintu kimu. Omuntu ajja ne Bible n'akubuulira ekigambo n'ogamba ngenda kugenda n'ono naye nga takutwala mu kinnya kukusalako mutwe. Si buli akwata Kurani oba si buli akwata Bible nti abe ekyo kyakola ki kyayogera. Ate ensi we yatuuka buli muntu yenna wano mu Uganda oba buli omu ayina ennono ye. Okitegedde mulimu oli nga togenda mugamba bya ddiini nga yagamba nti ze we ngenda musaba ompona era eyo nga naye gyafunire ki emirembe gye. Ne mba muli agamba awe siba sigenze mu kyaki sijja kuwona naye nga ffenna Katonda ali ogu eyatutonda ffenna n'abasamize yandibadde abajjawo ne bonna bakola ki webali. Kakati omuvubuka oyo ebina byonna byayogera simanyi yakwata Kurani simanyi nakola biki. Muganda wange musaba ekintu kimu SB4 asooke nga anoonyereze ku kintu ekyo oli kyayogera. Oli sikuwa matuka eri kulwokuba ayagala afunayo oba ayagala kunoonyayo kasente kakulya agenda atandika okunona erinnya ly'omuntu. Anti omulimu gwa SB4 yesi munenya kutuusaawo microphone na kamera yesi munenya naye asookanga n'amubuuza byoyogera obikakasa. Yamubuuzizza era oli n'agamba nti mbikakasa. Kati ebyo bya bulimba kuba kati nze njogera. Anatolius omuntu atugoberera yandizaawo ne yeebuuza omuvubuka ono akwagaza ki bw'obanga omuvubuka y'omu gw'ogamba eyajja mu lukiiko nga bakugoba ewa David bakugyamu obwesige n'agamba nti wagenda mu masabo yakutwala mu masabo osaddaake kugamba ebintu ebyo bya sitanyo saga na byogera nga omuvubuka y'omu era avuddeyo n'ajja ku platform ya Papa n'agamba nti kituufu ne Ivan wamugamba Ivan yali manager wa David Lutalo wagamba nti akuyambeko omumegge omusaanyeewo mujje ne mu kifo kyalimu ekyokuba wakubiri wa David Lutalo gwe bonaaba owokubiri ye omuvubuka ono ngeri gyakuyambyemu gyamuwa reward yakuba wakusatu ddala kizibu ki kyaba akuyinako bw'abanga y'omuntu omu yavuddeyo wano ate nga ne mu mboozi emabega gwe wagamba nti yajja n'akulumiriza mu lukiiko ng'akutte ne Kurani yambadde ne kanzu. Kakati waliwo ekitagattaawo. Anti kakati olaba muganda wange yagala nkulageko ekintu kimu. Emirimu gino si myangu. Obeera ku mulimu nga waliwo asaba enkya ovaawo ddi
onfuna bulungi. Kakati byonna byonna byayogera nze nkulaze nti Ivan yali kyali wange mukwano gwange muganda wange ng'akanika emmotoka wa kutota ebbakuli ng'era Ivan nga buli kimu okitegeera. Kati Ivan atandika okutambula naffe nga si manager just kyali wange gumutadde ku mutto tutambula ffenna. Kale mu kutambula ffenna na Ivan oyo waliwo manager Derek mu Pikati. Ivan nga tubeera naye Ivan otubeera naye Ivan manager Derek akola ki agenda. Ivan yajja Ivan yangamba mwakite mumpa bwa manager mugamba bwa manager bajja bukola ki bukuwa. Era bino byenkugamba Ivan yabeera naffe emyezi 6 nga teyali amulangiridde nti manager. Emyezi 6 nga Derek amaze ovaawo. Yes, emyezi 6. Kakati wemba nasobola okukola ekyo kyogamba nga tanaba kujja naye sobola gamba nti kambe manager. Wali muyimbi Anti nali muyimbi. Diamond Platinum talina bayimbi ate nga abamanaginga. Yes, kitegeeza nali nsobola ogamba kubanga ne muganda wange yali aŋŋambyeko naŋŋamba njagala tuleme kwetekako ku bantu balala twekolera ebintu byaffe nga tuli bameka babiri. Ne mugamba tusaanamu okumeka okusatu yali ani naŋŋamba no. Era yabeerawo emyezi 6. Anti omuntu yandigambye kubanga abantu abakyasiza tukola ebikyamu beba batubeera ku lusegere. Omuntu yandigambye nti kituufu omala omwagaliza mulabika bw'omwagaliza wayita eri emabega notandika okwagala ndowooza olw'okuba nti gwe wamwagaliza akuwa ekyo kyotasaanidde bwe yagaana ndowooza n'omuyita emabega okwagala okumulivuula omuteeke wansi. Awo entabwe bwe yava Ivan kwe kwetambulira n'agenda mu masawo n'aloga omwana we obusungu bwe bwava. Nze siina bukakafu ti Ivan yaloga ku mwana wange. Okyogerangako sikifulumyanga na mukamwa kange. Nze ebyo si kati waliwo ebintu omuntu byayogera niweebuuza ne kakati ono afa ki n'ensi. wafunako obutakkaanya na Ivan? Nze Ivan yatuuka kugenda nze saafunako butakkaanya naye. Gwe ne Ivan ani yasooka okuvaayo? Nze nasooka kuba namulekayo. Wamulekayo era nga mukyali bamukwano? Anti gundi kankulageko ekintu kimu mu industry mwe tuli oyawukana ne mukamaawo bifu nejja okitegedde nga niwalaba bulabi muntu ayogera naawe ng'atambula naye ng'ayogedde naawe agamba gundi namukyawa. Ekyo obadde okimanyi nti gyekiri naawe kennyini oli muyimbi wali obaddeko n'omuyimbi n'akukola kye yali akukoze n'okyawa ne baali nabo. Kubanga obuyimbi buno butambulira mu kwekengera ebiseera ebisinga bokkiriza ennyo abantu abatambula ne ba live bo oba kale n'abalabe bo okutuukako kyangu nnyo okukola ekikyamu. Music industry eno nnene nnyo erimu ebintu ebyewuunyisa bingi gwagiri wabbali byetasobola kufumiitiriza nga batula ne babigamba tebigatta mu bwongo obwo naye nga ddala ku bayimbi byo bigatta. Kakati ebiseera ebisinga bwenjawukana n'omuntu nkikozesanga akolyako okwetangira okusuulira ddala abantu abo abatambula n'omuntu oyo gwenjawukanye nabo ewala kubanga abayimbi abamu bayinza okwekengera nti ayinza okunteera eddagala mu mmere oba obutwa ayinza okunkola kino ayinza okulingisa ennyimba zange zenjagala ofuluma ne bagana ne bazooza nga sinazifulumya bintu biba bingi nnyo. So bw'omala okwawukana ne Devi Uncle Devi Ivan asigana na Uncle Devi. Yes. Ivan tewayombako naye zaali njawukana zammwe z'abakulu ezaffe era nze sobola kugamba kyatwawula kati ye mukulu wange asobola okugamba ekyatwawula wali omuddeko ng'akyogerako. Bwe twakola mu interview eri yasooka wakiŋŋambako nti ssente waliwo bumwewola akasente awo kusanga osula webaali bakusuza wamuza yali akusuliza negana eggwe ki ekyakutuukako. Naye kaakati nze ebyo byonna namala ne ntunula ne ŋŋamba ekyo kyekyajja Katonda kye yadesign. Kati ekyo nakivaamu
Osaba Isebo osabira nsabire Kamwokya, nsabire wa Bugembe, nsabire wa Tom. singa omuntu aleeta Bible wano osobola okwegaana eddogo ng'okutte Bible. Jimpe wano ssebo mukama wange. naye okusinziira ku mwami oli byadde ayogera nze mpulira mutima gwe nti gunnakkiriza kubanga omusajja yagambye ne bw'oleeta Kurani sobola okugikwata Anti tebalimbira mu Kurani. anti kiri bwe kiti. Nze njagala nkugamba ekintu kimu olwaleero okitegeere nti nze ebbanga lye mbaddewo nga nkola music wange tompuliranga mu sikando zonna. Ekyo nkimanyi. Kitegeeza nwana nnyo okuba nga sigenda mu ezo sikando ezo simanyi nalwanyi ne gundi simanyi biki sibyagala. Omuvubuka oyo yagambye tubakolanga kinene nnyo okulemesa abayimbi okuyingira mu the airs era nga bw'ogaa tajja kuyingira sebo tayingira. Kaakati wova essaawa zino kati essaawa zino gwe pulezidenti alina vice we onfunye bulungi kyogamba vice alina ekintu kyasobola okugaana nga pulezidenti si yasoso kigaana. Kiba kizibumu kiba kizigwawo okusobomu. Yes, kitegeeza gwe wajjanga nga ekitonde kyo kyamuswaba era nga tulaba ogenda tutawaanya. President n'agamba nedda kati olwedde nze vice kitegeeza nze ngenda okugamba no ye tajja kujja kwogera. Kakati oyo njagala yasomako omuvubuka oyo yasomako kakati asooka atule wansi alowooze nti ne church bagiggala okitegedde era ne church woba oyingira okuba akabonero n'osaba oyingire okwetukuza wonna n'ekisinga okuba toilet nayo bagiggala. Kati bw'aba agamba nti abayimbi bajjanga simanyi nembalemesa okuyingira kitekyali kiddukiro ky'aboonoonyi. Yali bizinensi erina protocol waayo. Baani abateekawo protocol oyo kubanga ekintu ky'ojjamu wakisangawo tomanyi kyaliwo kitya tomanyi kyajjawo kitya naye wakola ki wakisangawo. Kati woyimira n'ogamba nti simanyi yakolanga kyamaanyi ogaana abayimbi. Nze nkugambye pulezidenti alina vice we kyogamba vice asobola okuvayo buvi n'agamba nti gundi kino bwe kino bwe tukiyisiza nga pulezidenti amaze kikkiriza. Anatolius ebintu bino byewuunyisa naye saagala nnyo obuuse kikulu maaso. Wagamba togendangako wa muganda wa mwami ono yabadde ayogera platform ya Papa SB4 omwana bwe yabadde ayogera ne papa yamugambye SB4 nti watwala obukadde 50 n'omugamba akuyambeko otte yali manager wa David Lutalo Ivan omunyigire wakiri mu kabenje era olw'ekikangabwa kye watwala mu lujja lwabwe bakufubutula 10 era bagoberawo ne muganda w'omuvubuka ono yabadde ayogera ku papa ku platform ya papa muganda we n'amugamba nti singa tubadde muganda wange nga nkwagala nnyo mbadde ngenda kukukyawa fuwande tuli batemu tetutta bantu era oyo omuvubuka oyo yabadde ayagala okutta manager tomuzanga wano era tukiddamu. Kaakati wenkugambira wali nga tubadde twogera wenkugambira nti abantu abamu olumu ngenda kukozesa olulimi luno nti abantu abamu balinga batabufu ba bongo. Nze nkwate miliyoni 50 njagala bw'aba ayogera nti nakwate miliyoni 50 simanyi zitwaleyo nze nali nzina nga nzijjeewa obudde obwo. Walina obusente obw'etaano mu mmotoka sente wali ozina anti kati waliyo okuba n'obw'etaano nga nina emitwalo 3 waliyo okuba n'obw'etaano nga nina akakadde kamu naye nze nkwate emiliyoni obigambo bino biwulira bulungi emiliyoni 50 nga ye waayogera
milioni simanyi nakwata milioni 50 simanyi ngende simanyi bataiva simanyi biki milioni 50 nange kenyini nganze kola ki nganzita kuba nali sizikwatangako okitegedde kati ekintu kyesikwatangako nkifunya ate nkitwale yeri ekyo kimu ekirala omuvubuka oyo waba yenga nga ye bwayogera nti namugamba tukole ate Ivan aveewo manager wa lutalo yabeere simanyi wakubiri siwe guli yabeere wakubiri abeere wakusatu wakubiri wenga go wakubiri kakati njagala bino ebintu njagala mutune nti ebintu by'omwami otebigatta era musooke mutunulire nga temunaba nakukola birala byonna ekisooka wengamba okutta Ivan nti Ivan yafe nze sinze nakola omuntu essaawa zino omuvubuka oyo ali bulungi obulamu bwe bwabutta era ebizibu agamba ebizibu byayitamu essaawa zino byava ku ggwe kati oba byava ku nze baba walomba ki duwa abantu ne bakola ki ne bagenda n'abalombe abantu ne bawona siwe kiri kakati wembanga nina ddala bye namukola kyagamba babwe tasobola kulaba nti zena bimukola n'amulombera edduwa n'awona wabanga byayogera biki bituufu kati ebintu ebimu tusooke tulowooze oba ogamba nti wantambuza Labongo sisobola kubeera wano nengenda mu kamera neŋŋamba Labongo yantwala mu kifo kino nakino yantambuza mu basawo bwati ne bwati ate Labongo dakiika y'emu gwe yantambuza n'ovaayo n'ogamba bannange ebizibu byonna byennina Anatolius yabinkola biki era yantwala wano namutwalanga nemutambuza eno neeno lwaki gye wantambuza omanyiyo era omanyi nti wantambuza nga njagala maanyi sikyo kiwali ontambulizaayo lwaki togenda n'ogafuna kubanga omwana bwe wamutwalayo bwe yantwa omwana owange omwana we yali afa n'omutwale wa muganda we yamulombera edduwa namwana amazzi ga zaamuzaamu era omwana bwe yanaaba amazzi ago n'edduwa n'ogikozesanga bwe yaggamba omwana atandika n'okuzanya era n'omukubira nga oli musanyufu nnyo nowa kati nga bwankoledde ne ku ky'omwana kati njagala nnyamba njiro ne Ivan kakati ebintu ebimu tuba tubyogera kadda 50 wabuyina mu wishi walina okumuloka gye bayita wishi anze nvuze ku motoka eziwerako nenga wagina wishi nagirina ya karati white ne Mark X naye nga ate byenkugamba bino byenjagala otegeere omuntu waba agenda kukwogerako akutuukako bw'ati n'amanya kiki ky'olina kakati nze sinza kukwata milioni 50 simanyi nga nage kennyini nali sizikwatangako omuvubuka yali addeko ku mmotoka yo ya wishi ng'anoonyaamu ki yagituulamu ng'ayagalamu ki bannaye emmotoka yagituulamu yabyogedde anti kati yayogedde naye olaba saagala nze nyiige sijja kunyiiga fayini omuntu asobola okwogera ebintu ebyo nga yayina ekyo kyakola ki kyayisaawo naye ate tokiyisizaamu mu mannya g'abantu gwatempola waliwo ssente ze wasuubiza okuba omuvubuka ono oluvannyuma lw'ebyo nanga biwedde otandika okumusasula kati olaba muganda wange yali mukozi wange mwakibiina ate ggwe omu kubaali byasenkulu b'ekibiina naye n'omusuubiza nti bonaaba wakubiri n'omusaala ojja gwongera kankusala ekirimi katono akakasa yali wa kibiina ebigambo yabyeyogerera ate ebigambo waba yabyogedde yalimbye kubanga yayimbako ne mu show zammwe ewa nze nkugambye ajja ekifaananyi eki ng'ali ku shaakola ki eyaffe abakozi bonna abada hairs bonna nabalina mu kitabo bonna abakozi bameka twalina abakozi 37 nga kuliko n'abasituzi b'ebyuma byonna biki kampani yalina abakozi 37 yes teyali mu kitabo kya kampani nga tiyakiriimu naye nga wetunaaba kati olaba wantu okola studio ebyo bimanyi wokola studio buli muntu yenna ajja ku studio kasaba nga ajidde mu layini eyo
ya music ajja ku studio okimanyi nti nabeerako ku studio ne wajjawo omuvubuka n'abeerawo okumala omwaka okumala omwaka ninga ajja ku studio nenga simumanyi bwali bugayaavu obwo nze nali simumanyi kubanga yajjanga ng'ajjidde ku bakyaliibe kuba buli muntu abeera ne bakyaliibe nga mulaba na bakyaliibe nga bakyali bange atali ono omuvubuka oyo waayita omwaka mulamba ne bankubira essimu nze nga yafunye accident nga yafiiriddewa nga bamutule mu ddwaliro e Mulago nenzi nga muntu gwe bagamba simukola ki nerinnya siri ne bambuza gwa Anatolias nti ye tukubidde lutalo atugambye bwati ne bwati naye Anatolias era ngendo tuka nengende e Mulago nze kennyini okutuuka e Mulago nvuka mbadde mukola ki mulaba ng'onoga nti gundi wuuyo mumulaba ninga simumanyi linnya lye ne tukola ku nteekateeka z'okuziika ate yewe we bamutomera ng'akyali mulamu yawaayo namba yange yali agirina nze nga sinze nagimuwa nawaayo ne yaani nawaayo ne ya manager Mutegerera oba omumanyi kati nali ndawo nga bankubira kubanga bakubira omukulu ye n'atabawa nnyo budde aganze simumanyi nga kituufu naye tamukola ki kati nze mpaka we nagendayo ninga kangene ndaba omuntu gwe bagamba nti muntu wa kibiina kyaffe kyekirimu ekyo kyovala nti abantu abo twabateekanga mu lisiti wajjanga nti ofuuse memba wa The Hairs wabanga mu lisiti nga oli muwandiike nga tumanya nti ani nti gundi ne gundi nga ne waba afunye obuzibu nakubira essimu nti alo labongo omumanyi nti ye onfunye bulungi kakati omuvubuka ono yagamba mbu yayimba mu The Hairs yayimba wa omanyi twagala sagala nnyo twepatike ku kintu sinda nnyo budde bumwogerako sagala nnyo waliwo ebintu byesiwa nnyo budde problem eriwo ebiseera bisinga ebintu ebirimu amannya gaffe kubanga nze n'okujja gy'oli nazze nkwekengera omuntu watuukira eyo no murder case bannene watuukira okugamba omuntu nti kankuwa $5,000,000 nzitira ono ngoma kyekitegeeza kiba kinene ngoma kyekitegeeza lwaki omuntu asobola okusibako ekigambo ekinene bwe kityo anti ebiseera ebisinga emirimu gino naddala emirimu naddala egyo egyaffe ng'oli alaba nti kati wano gundi oli asobola okukubala n'akulowooleza n'agamba nti Anatolias wanaafuna ssente ate mpitirivu naye mugjewo nti naye nga naawe neyeerabira ti naawe zoofuna ntono tofuna nnyingi nina mukwano gwange sigenda mwogera linnya essaawa zino ali Dubai yajja mu The Hairs n'aŋŋamba njagala kuyimba ekituufu yali muyimbi mulungi naye muga Brad jangu oyimbe amukkiriza yes wamugana naye muga jangu okole ki n'awandiikibwa mu kitabo ng'omuyimbi wawandiikibwa mu kitabo ng'omuyimbi ne tutuka okusasulwa buli muyimbi yasasulwanga buli muyimbi yes essente ziyasasulwanga oba mutwalo niyakola ki yasasulwanga kati we bamuwa ssente ajja gye nnali aŋŋamba Anatolias konze wanyi bampadde emitwalo emeka emitwalo 2 ninako kwe nafunye loogi kwe nina okulya nina famire emitwalo 2 sigikolera nemubuuza nze kennyini nemubuuza obadde oyagala mmeka namba tisiti bandipadde emitwalo 10 naye nga nange gwayogera nti ayagala afune emitwalo 10 nfuna emeka gwe wakubiri yes omusingako emitwalo 2 kyenva mugamba omanyi ngenda kukwata ku mitwalo gyange ena ngenda kuwako 10 emeka ofuna 2 kitundu yambuuza Anatolias ofuna emitwalo 4 ne mugamba yina ngamba olimba buli sho ofuna ekyena kyange ngamba olimba ne mugamba kati enkya nange omusala bagundetera buki tugenda baffenna nga tonyiga kigambo neki tuula awo era n'atuula ne bandetera omusaala gwange ne bampa obubiri ebiri bumeka
ne mugamba zino zizingulule. Kituufu Mulogo byowulidde obiwulidde okujanjinga osobola tuyambako wadde nga ffe tuli basazi ba misango ebiseera ebisinga kitaffe yatutonda yamala buli kimu ekituufu kiba ku mutima wadde nga bwe twogera maaso ga kamera ne microphone ate osanga tusobola okuyambako omutima okumanya ekituufu. Paati ze tuvuddeko zonna muzirabye kiki ekigenda mu maaso mu mboozi y'abakulu bano okuba determined ekitenkanika obusungu bw'omwana bwe bwamunyiiza yagamba omwana we talwalangako bulwadde bumulema era tamanyi na nsonga lwaki oyo ate yatusene ku level egamba nti omwana eyanyumiza ku platform yes before papa waffe yagambye nti yakwata omukulu ono n'amutwala ewa muganda we yamuwa amazzi gazamuzaamu n'amusabira n'ebiwandiika abyo nga bijja mu Qur'ani era ono yabikola omwana n'atandika okudda engulu yasanyuka nnyo n'addirayo ddala olwo n'obuvumu amize manager Ivan Omusu. Kituufu oba si kituufu? Tugende mpola mu mboozi eno. Subscribe, like, share and comment. Kijja n'otuyambako emboozi eno okutuukira ddala ku muntu oyo mutuufu gw'olina otuukako. Mukulize abaana bwe mu ddiini mubasomese Katonda olwo nno ne bweliva mu nsi tebaliva Katonda. Omuntu okwata ekitabo ekitukuvu n'alayira n'amyuka n'amaaso n'agaa nti kyekino naye nga si kyekyo kiba kiraga nti osanga bwe twali tutambuza abaana baffe tetwabalaga kituufu kyakukola mu ddiini.